Leero Kansula Nansana Municipality etuuzizza olukiiko mweyanjulidde embalirira essuubirwa okutambuza emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ng'eno ya billions 112 mu obukadde 435 n'ezigwamu ng'eno esuubirwa okuyisibwa mu lutuulo olunaddako nga bammemba bamaze okugikubaganyaako ebirowoozo. Sebo tusaba tuyimirireko ng'omukulu atwanjulira ebiwandiiko byagenda otusomera. Kigwe Ivan ng'ono ye minisita w'ebyensimbi asomedde abakiise embalirira eno mwayanjulidde ebigenda okukolwako mu mbalirira y'omwaka 2025-2026. 110 will be used to pay salaries to health workers. We have also allocated 220 million to undertake completion of upgrade of Matugathe Center 2 to 3, among other. Mr. Speaker, sir, though garbage management is the responsibility of divisions, local governments, the municipal council has allocated 100 million to augment the division, to supplement the division efforts to ensure a clean environment. We shall continue to ensure that the polluter pays for the garbage in the next financial year. We intend to deepen the capacity of the private garbage collectors so that the communities are well served. Olutuula luno lukubiriziddwa Crash Ntale amyuka sipiika ng'ono asuubizza abatuuze okubeera abawulizi nga basasula omusolo kibusobozese okutuusibwako obuweereza obulungi. Nyingi ezirina obeera nga zisoloozebwa mu bantu baffe ab'e Nansana, Nansana Municipal Council mu divisioni zaffe nnya Busukuma, Gombe, Nabweru ne Nansana division. Zonna ezo division yenye ezikola Nansana Municipal Council. Sente zino gye zigenda okuŋŋaanyizibwa. Tusaba abantu abali mu bitundu bya divisioni ennya zino mubeere bakkakkamu eri abantu ababatuukirira, ate era tubasaba muwe emisolo egyo gye mulaba nga ddala muteekeddwa okukola ki okuwa. Tetwagala ate kulowoozesa bantu nti baba binika omusolo omungi olw'okuba beetaaga ssente. Muwe emisolo egisaanidde gye mulina okukola ki okuwa. Ate era n'obubaka obusembayo woolaba nga bakunyigirizza mu musolo, situkiramu ojje ku Nansana Municipal Council, mutuukirire ofiisi ya finance ewa principal town clerk ajati mulabe nga babakendeereza ku misolo egimu. Naffe waliwo gye twekanga nga tulaba nti omuntu bamugerese omusolo nga guli ddala waggulu ddala omusolo ogwa property, mujje babeere nga babakolako. Mu bimu ku bisimbiddwako essira mu mbalirira eno y'ensonga ya kasasiro mu Nansana nga ku mulundi guno yandifuuka olufumo. Tunuulidde kasasiro abadde omungi mu Nansana ng'ate abamukolektinga tebakolektinga butya bulungi. Tugenda kwongerako ku ba service providers okulaba nga kasasiro aggwayo mu bantu, asobola obba nga aggwayo, twongeremuko n'emmotoka ezikola ki ezimukuŋŋaanya okuva mu bantu. Tukitunuulidde n'amaaso ddala bulungi okulaba nga naye akwatibwako bulungi. Abamu ku bakulembeze abeetabye mu lutuula luno bakkiriziganyizza n'embalirira eno gye bagamba nti yakuyambako okusitula embeera y'omuntu wa bulijjo. Also, I thank the brains which have been behind the preparation of these drafts and estimates. With the due respect, Mr. Speaker, and second, the budget estimates 2025-2026. 2025-2026. Ekyamazima budget ya sente nyingi era nga tulowooza nti nno erabika ekutte ku muntu wa wansi. Ebintu bingi ebiteeketeekateekeddwa ebigenda okukolebwa omuli amasomero, omuli ebyobulamu, PDM mwali ekyongera okukakasa pulogulaamu ya gavumenti okulanga abantu kubanga omulamwa gwa bajeti eno kwongera ku nnyingiza y'abantu mu maka gaabwe. Nolwekyo ndabira ddala kubanga bajeti eno ya buwumbi 112 ejja kubanga etuyamba kinene nnyo
okusitula embeera z'abantu mu bitundu byaffe. Steven Sekamate, Magala TV, Agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.